Good morning, ladies and gentlemen. My name is the one, the king himself. How are you all doing? It's a beautiful Monday morning. Nenagamba Sunday. Twakava mu Sunday era njagala obakulisayo mwena wena abafunye obudde ogendako okusaba nange nafunye obudde nengendako nensaba wa Pastor Wilson Ugembe nkulamusizaako nnyo Mukama akutwere omukisa. Omukulu wa Ikibenda yabaddeyo naye nga bingi nnyo badde mu wiiki, embaga zabadde nnyingi nnyo, okwanjula kwabadde kungi nnyo wano ne wali ne ttiimu yaffe nga mugimanyira Celeb Jazz tetuula ebeera enoonya amawulire gano okulamuneka kutuusako mu buli ngeri zonna zina mu buli kasonda kona ak'eggwanga lya Uganda. Naye nga njagala obuuzaako Bishop Mutwara ogamba otya mukama wange nkulamusizaako awo Semakookiro osaliza wali Seguku ogamba otya Blood, how are you doing? Ani omulala Lawrence gwe tutabuuzizaako bangi naye leero engeri mbuno essanyu lingi nnyo emikolo gyadde mu weekend bannange tutandikire kugwa Kenzo ne Rema ne Sheiikh Muzaata, tutandikire kugwa Pastor amanyidwa nga Steven Mutesasi. Lawrence gw'osalawo leero nkuwadde chance naawe salawo gw'ogamba nti gwe tutandikirako gwe tugenda okutandikirako tuluvulumule naye nga emunyenye omanyi enanga yagambye tino buno obuntu obwali ewa Bob Wine obudrone yawise munyenye ntezo Bob Wine alaba munyenye natamanya oba mulimu gwe okubanga alabe munyenye naye katugende mu maaso sokulaba muno tukola ki tugenda ddala maaso. Kiprimo, congratulations webale kuyimusa Uganda. Joseph Kiptegei naye yawangula, then ne Jacob Kiprimo naye yawangudde World Half Marathon in Chifuba Poland. Yasetinze new record ya championship naye tukutumiddeko nnyo webale kuyimusa Ugandan flag waggulu nnyo nyini ddala. Kale katulumbe mawulire gaffe ag'olunaku lwaliro celebrity news ke kanyomero k'olimu okulamu nate nze akakutusako yenze KingSmith mama fuso ogamba otya ambassador Firebase ogamba otya mukwano gwange Patrick walai how are you doing? Kale munange nno olunaku tutandikire ku mbaga ndowooza ya Edlisa Musuuza. EDDYKENZO munange ayina embaga gye yabaddeko over the weekend era nga nayadde yasadiza wali ekyanja era nga munange wano twadigambye accidentally oba coincidentally ebifaananyi nga mwabirabye yasisinkanyeyo abantu ab'enkizo ennyo mu bulamu bwe. Eyasoose gwe yasisinkanye yabadde amanyiddwa nga Sheiikh Muzaata oyo nno nga yamusanze era namukwata mu bugalo. Njukira nti nno bano bafunamu embiranye mu biseera biri EDDYKENZO we yali nga tali mu ggwanga lya Uganda wava n'engombe yali ebuuza gavumenti weyayo ng'ono yamukuba nnyo mu biseera by'okuba nga Rema yali agenda okuba nga akola omukolo gwe ogw'okwanjula ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Dr. Hamza Sebufo oba Sebunya Sebuholo ebiseera ebyo Dr. Hamza yali amaze okuba nga agenda kukyala n'okuba nga ayanjulwa wali mu maka g'abazadde ba REMANAMAKULA era ng'ono kyali amaze okukuba penalty n'enywa nga golo akubye 7-1 nga azikubye mwana mulenzi amanyiddwa nga Edlisa Musuuza son of the Dark kana k'embaata. Era nga munange ebyo nene byabaawo Sheiikh Muzaata n'avaayo n'agamba EDDYKENZO taddamu okuba nga abaako nekyayogera era ne ku mbeera eyo entalo ne zijjawaawo naye nga byonna bijjuka byalimu mwana mulenzi Mawale okuva South Africa era nga ensonga ezaali awo tezagenda bulungi naye ye Kenzo n'avaayo n'agamba muno munange nze engeri gy'oli muno oli mukulembeze mu byeddiini nkusonyiye ekyo nno tukiveeko tugende maaso. Kati munange bukyanga bwanga bwa mmindi omukolo gwabadde wali kyanja era nga munange kuno kwayitiddwako abantu ab'enkizo bangi nnyo okwadde n'omukulu amanyiddwa nga Munuhu Muzaata era nga siekaeka kwaddeko n'omukulu amanyiddwa nga Edlisa Musuuza son of the Dark nga kwaddeko n'omukulu amanyiddwa nga REMANAMAKULA the beautiful REMANAMAKULA naye nga munange yagenza okuba nga akuba endirimbo ng'ayimba kumbe omusajja ayakuyimbira akayimba akafuuka ek'ettabbu ennyo wano mu Uganda aka semyekozo yabadde naye ali mu tenti muba mu kizimbe. EDDYKENZO oyawulidde lowooza kunze teyazinye olwawulidde gundi bakayita nkuze naye teyazinye eyalidde oyimba wali mateze olwakubya akayimba ka Gutujja EDDYKENZO n'ayimukira mu kanzu ye natandika okuba nga abiibyamukko ng'azina naye kyasiza okunewunyisa Rema teyagenza wa EDDYKENZO waali kujaganya naye simanyi kikyabadde waawo naye EDDYKENZO yalaze essanyu linnyo n'akola. I think EDDYKENZO saawa zino kati wenjogera akuze engeri gy'adda spreading nnyo the spirit of love
and peace, one love and peace. Engeri gyadde muno ye ngombe yavuddeyo nabeera ng'akuba omuziki ogwakabi ennyo era nga munnange Rema yayimbye akayimba Gutujja Gutujja nga neri EDDYKENZO wagamba omutima gubeera Gutujja bwesyo kyabadde ninjala kulagikako ku bifaananyi ng'ebyabadde nga munnange REMANAMAKULA afulumya omugole okuva eri ate mu nnyumba nga muyingiza etenti ng'emumanyi ng'ate EDDYKENZO mwali ng'ali mu kuzina nkulagikako ne ku bifaananyi nga EDDYKENZO akwatagana mu ngalo n'omukulu amanyiddwa nga Sheiikh oba Muzaata nesaka Muzaata enaku yakyusa emmotoka Lawrence yadde ng'avuga yalinga ng'avuga Ford ekyo kimotoka ekyenkifoodi naye kati avuga TX oba emmotoka nga gundi Kimbowa koja Kimbowa gy'avuga okitegedde emmotoka TX ez'empya TX bweto gyavuga naye ya brown ngera eyakojja Kimbowa so ekyo yadde kankulage ka video kano ng'abantu bano babiri bali mu kujaganya nesima bakino kirekawa Dr. Hamuza abantu naye kabakyalimu embeera wadde tebaala nomanya baagala ne basinkane amaaso gaabwe galina engeri gye gakolaki gye googeramu. Let's go into this video bwetumala tukumewa tugende maaso namuli amalama nnyo embaga zikyali nnyingi ezadde mu weekend njaga kubanga kutuusaako tovaawo ne nnyinnyini ku Celeb Jazz nange KingSmith.